Mbalamusiza abalungi abalabi b'emikutu gyaffe gino ne mbeebaza emirimu gye mutuusaako engalo lunaku olwali lukyaddeko mu ofiisi y'omukulu Gashumba nga tuzze okutemeratemeramu ebyo bye twayiseemu mu kulonda okuwedde n'okutubuulira Uganda eraga wakati mu myaka 5 egiddako ate n'okutubuulira engeri akalulu kano gye katambuddemu ababaka be baawangudde lwaki baabawangudde President Museveni azaako ki opposition ekyaliyo oba opposition tekyaliyo. Sibo mwami Gashumba tusanise okulaba buuzako ku balabi baffe. Yes, abatulaba mwena mbalamusiza mbaagaliza omwaka omulungi mwena abayitabye mu kulonda mwebale nnyo. Mwami Gashumba akalulu k'omulundi guno wakalabye otya ng'okusinziira ku assessment gye wakoze? Ekisooka ke kalulu akakyasinza okubeera peaceful okuva nga banoonya akalulu paka lwe kawedde. Emyaka gye maze ku nsi mbadde sinaba kulaba kalulu kali peaceful nga kalulu kano. Mwabaddemu obuntuntu naye nga tebwenkana kulonda kukoze eki okuyise. Yes. Okay. Opposition wagirabye eri etya? Kubanga kati opposition waliwo abantu abamu abawanguddwa ne baga nti ffe twawangudde era tugenda kubanja kalulu. Abantu ne baga nti tulina gye tukabanjiza. Ekisooka mu Uganda timuli opposition. Mu bakulembeze opposition eri mu balonzi wansi. Abakulembeze abali waggulu buli omu anoonya kifo waalira ku mugaati. Asobola obwa kansala n'alumba nga yeedisigayizinze nga opposition. Asobola obwa meya n'alumba, asobola obubaka n'alumba, n'ayagala okwegeza mu bwa president n'alumba. Bo bakozesa the naive constituency y'abantu mwe bava. Oli bw'ategeera nti ekitundu nga Makindi kiri anti government nga gira ku ticket y'opposition. Aho ng'ayingirawo. Nga ne bwaba deep in him tagibelievingamu ng'ayitiramu awo. Tiwali opposition wano. Opposition eri mu balonzi. There's a big percentage of Ugandans abagamba nti twetaaga enkyukakyuka. Naye nga mu bana abali waggulu buli omu anoonya kalulu kyova olaba nti returning officer be bamaze okulangirira ababaka buli mubaka nadda we na second break kubanga ali assured nti emyaka 5 egiddako ekisooka ababaka bafuna milioni 5 omusaala aweebwa milioni 2 eby'emmotoka afuna full medical insurance eya family ye buli lwali nnyonyi government emugwa ticket y'ennyonyi buli naku lwamala ebweru government ya Uganda musasula milioni 2.7 bwamala ennaku 10 milioni 2.7 zabeera afunye ng'omusirikale asula ng'akuuma ekiro afuna emitwalo ndoza nga 6 omusirikale dokita ajjamu omutima gwo n'agumpa ne gikola bali mu milioni 5.6 so tebakulimba nti waliwo opposition wa no. Ate kati bano abagamba nti nno abantu ffe twawangudde nakulabye nga ofafagana ne muganda waffe Lutamaguzi ajula okufa era afe ng'agamba nti nno Museveni era atuse n'okulangira sitali musale ng'olaba nga Lutamaguzi ekisooka njala nnyo muwulirize omanyi mu nsonyiwe ne banne bannamawulire levo zammwe nazo nzidawutinga temufaayo bigambo omuntu byafulumizza oli wagati ka constituency kange mu maindi ya Lutamaguzi alowooza Nakaseke north south alowooza ye ekintu kyokka kyolina ekikyo ye national ID ate nayo gavumenti sogirivokinga naye gambeni wagifuna mu bukyamu ne bwoba olina ekyapa gavumenti sogirivokinga ka constituency kange ye mu maindi ya Lutamaguzi eyo constituency yiye nkitegeera mu bana wejo tumubijjaayo yange kinganga omuntu bwanakubbako emmotoka to them it's like omuntu bwanakubbako emmotoka yo akamotoka nga kako pain gyofuna teyenkana nga mmotoka ya company ng'ekoze eki ngebiddwa ekyo nakyo yana mu kinuye kyovula ababaka abasinga babadde bakoze do or die mu constituencies ezo ontegeera ndowooza kyekyo nekyanjala amategeeza kigambo kino Lutamaguzi eryo erinnya sirirye Lutamaguzi ye Kasaana Paulson Semakula ate lya Lutamaguzi yalijjo this is it waliwo omuntu mu lutalo lw'eruwere yalwana nnyo ne President Museveni bambi nattibwa abafamire ya Lutamaguzi original eyo family ya Lutamaguzi original yes kati ye ng'omugezigezi n'afuna erinnya ne yeetuuma Lutamaguzi
neyo constituency mwayimirira sijja bamuzaala wakubukojja ate otuse busi owulira kati olwokuba ennyanja Lutamaguzi litunda nnyo eyo naye eri etuuma era ne bogenda mu Didi Paul yakyusa erinnya n'ayongerako Lutamaguzi yakyusa and I know it from a fact yafunanga ne ssente nnyingi mu basalaabo mu bakatumba bamala nga bamanyi mwana waaki wa Lutamaguzi okitegeera nawulirako isolo oyo mutwana agamba nti ni mutabani wa Mandela mwenna mujja mu embracing olwa Nelson Mandela olw'erinnya lye legacy ye kati noono bwe yali yongerako bwe yeyongeza nawulirako history oyo nti Lutamaguzi yagenda Luweero ne maama we these are facts omuntu azaalibwa mu constituency eyo mwayimiridde ye maama we ku bukojja ye Lutamaguzi bamuzaalawa era side zeyo Luweero naye nga si ye constituency eyo okitegeera nga bona owulya Ben Kiwanuka yalina erinnya ne weyita Kiwanuka olw'okuba Kiwanuka Abaganda bamwagala n'Abakatoliki ensi neekwagala nti oli mutabani waani wa Ben Kiwanuka kati bw'otuuka ogenda mu byobufuzi n'olyongera kubanga etteeka likkiriza nze olaba bwe ndi wano nsobola nti okusalawo ne neeyita Mao Yoweri Muhoozi the law allows it gonna n'ogagatta yes etteeka likikiriza dda bulungi nnyo tekirimu musango ti okuva leero gana amanya bwe gati ngavuddeko okuva leero ngenda kuyitibwa bwe naye bwe yakikola naye kyendaga mu kino nti zino constituency abantu baali bazifudde zaabwe era mugenda kulaba abantu abagenda okukogga basaanewo Lutamaguzi wamulabye dda kubanga omulanga gwe yakubye guli gwa World Cup teri muntu aliddamu kuba mulanga nga gwa Lutamaguzi mu historia ya Uganda yakubye omulanga gwa World Cup yakubye omulanga era nze genosale bwe kibanga kituufu yakibadde musale weebale Lutamaguzi ze nali mumanyi twabeerangako ne ku radio ezedda ne Lutamaguzi emyaka 5 egiweddeko teri muntu asize bukyayi bw'amawanga nga Lutamaguzi nawulira akuwalampako olunaku olumu yatuuka n'okuŋŋamba mu Bubanda ge gye nzaalibwa nze nzaalibwa Villa Maria Masaka taata wange azaalibwa Villa Maria maama wange azaalibwa Villa Maria abadde atrainingira nnyo ku kusiga obukyayi towards Banyarwanda ne Banyankole ekyo kiri on record ali akiri ekisajja kitalina matu kirumbuye those two ate kusesa ati abantu bonna batusigako obukyayi babajjeeyo bonna bavuddeyo Dr. Hiderman mukwano gwange oyo mukoddomi wange yatuyitako enkukunyi kigambo nga kibingi byonna mbina on record Geoffrey Rutayi n'akunga abantu beewa batuuse obulabe ku bantu baffe ne tuwaba ne kusiya headquarters omusango ogwo kakuuto ne file ne bagisanctioninga akwatibwe ebyaggwera sikola ki tomanyiyo Geoffrey Rutayi bwe manimba alampa ekibonezo Geoffrey Rutayi yakuma abantu batuuse obulabe ku bantu baffe Rutayi naye mukwano gwange surprising Hiderman n'atuyita enkukunyi naye nga champion w'okusiga obukyayi Lutamaguzi Saabalonzi b'e Nakaseke mwebale bakoze omulimu mulungi mwakoze omulimu ab'e Nakaseke nze sina kyemba banja by the way bano Lutamaguzi tabadde muteesa mu parliament abadde ateega ba NBS NTV mu nkuubo n'agenda ku Radio 4 Radio Simba NBS ekya ya losing touch ne constituency kyekyo niyo yawedde ate taliddayo kakati lwaki babadde basiga obukyayi waliwo omuntu ng'alaba nti wenayogera bino ebigambo bijja kuntunda ekya waliwo abantu nga balina hate mawanga agamu saala nnyo okwogera mu byamawanga Lutamaguzi si Muganda nkimanyi si Muganda singa weegenza abantu bonna abakisiga obukyayi towards Banyarwanda anoti Baganda I've not met a Muganda oli original alina obukyayi ku Banyarwanda taliyo kubanga Abanyarwanda n'Abaganda tukuze ffenna tubawasizza mutuwasizza bwe kiri mami wange wardrobe ye gomesi ezirimu zisinga emisana n'emirundi 10 kyekyo nno era nze ndi musanyifu abalala bambi basaasira kwaki bagendako waliwo oluyimba nti okawulira balina boogera akaliro bannange zikamba buulire bw'ova mu majjolobero ga parliament nodda mu bulamu bwaffe eno gye tuli gwe omanyi ki ekitegeeza nti buli mwezi ofuna miliyoni 45 ezitaliko okuleekaana omanyi ekitegeeza nti buli lwolinnyo ennyonyi bagikuwa buwi omanyi ekitegeeza nti bakuwa emmotoka miliyoni 2 ate ne bakuwa miliyoni 2 n'ogula primo ebyo tibakwatamu miliyoni 25 ekyo akagambo kano honorable kuba batuuka ku mikolo bayita honorable ne babatuuza mu maaso awo kati ebyo byonna biba biweddewo
so kye kibatawa oba osigadde kubeera senior citizen. Ate n'okusesa ki abantu bakurespectinga lwa title gy'olina. The moment you cease to hold that title, you are nobody. Baba tebakyajja nawo okulabako. Nasangako yali minister ng'ali ku boda boda agenda nsambye. A former minister. Ng'ali ku boda boda. Waliwo emabegakaawo nasangako yali omubaka. Sijja kwogera linnya lye. Kuba sikyagala ntalo na muleke. Ng'ali mu kwesika matayi n'owa boda boda. Owa boda boda gankuleetedde kasanvu. Former MP agamba nkuwa 15,000. Ebbiri zibulako. Wali ku Capital Shoppers Ntinda. Nga kona ne bamukutte matayi. Owa boda agamba ebbiri ojazongerako. Kona ne bagamba nange sizirina. So kati mwe muli basajja nnyo abasurvivinga ku lwamu. Ababeera mu nsi eno. Niwe sasulya gym, niwe wirira abaana, medical insurance, buli lwe nyonyi gosasula, buli lwovuga amafuta gogegulira. Nerabidde. Omubaka kasitalayira bamwa $45,000 zagula masuuti. Alabike nga ajja mu kitiibwa kya parliament. 45 million. Naye bazigula ababaka. Sina mubaka gwe nalinda bena suuti ya $2,000,000. Beegulira za $20,000. Bagenda mu kiyembe wali ne babitungisa, nola bibuzibuzi ebyasamye. Yes. Sina mubaka gwe nalinda byeko naye. Okujjako mukula. Mike mukula musajja mwambazi mulungi. Ne abasigadde na. Sina gwe nalinda byeko naye. Bambalanga bwe balabye mu kiyembe. Transition ya village okutuuka mu bintu bitegeera zibu. Jukira omuntu amaze emyaka 4 ageyambala ebisuuti bye na bisaati bye. Kati omusudde mu kintu. Kyo kibakola mangu dabagejja. Olwendi ennungi. Endi ennungi ne esijali mubagejjerawo. Njalondagayo mubaka yalina kilo 6. Bwe yafuuka omubaka n'asigala ku 6. Niruta maguzi yenga aweddewo obugwi. Anti agamba kati nira kubeerawo nti. Nalabye muno munne ebinywa bimwereeze bimugize. Ayambadde bubi ebitebe byalimu bibi. Emijoozi kwe kasimutegeera. Naye yeetaaga okusabira. Mutamaguzi agenda gweddalu. Waliwo yangamye Sale bw'oba wakibaddemu. Sale jju. Waliwo yangamye nti nno mwe mukitegedde buyise. Buneeruta maguzi yagweddalu mu mwaka gw'2024. Sikimanyi. Naye actually sikolo bwe yagamba bwe mubeera abantu 10 basatu balwadde ba bwongo. Kati bantu tuli mukaaga. Kuyinza okubeerako omubaye gwe simanyi. Omanyi nti omuntu asobola kumala obulamu bwonna nga yagwadde eddala. Nga temumanyi. Kituufu. Nga byakola. Kituufu. Waliwo omukwano gwaffe bambi yamala ebbanga nga bajja waka gyenzoga ne Frank. Saati ino gyenzigiddemu tejjagenda ku mikolo. N'omuwayo empale ne saati. Kyatwala emyaka eno okutegeera nti alina ki? Alina obuzibu. Bubeera obulalu nga buli mu transition butambula ki? Mpola. Obwo obulamu bali bubuka. Mukwano gwange nina muto wange waliwo omukyala yatuwerekerako nga twanjula mu mukyala we. Angambye nti mwami Kwezi mutuuka koza ali wano konza abadde ki? Mbw asoose najja ku gate nga tumulaba mu kamera. Niye tugenze okulaba nga ali ku gate akuba press ups. Akoza ki? Wali awo muto wange mwana wa mama waffe. Nga akuba press ups konza naye taliiko ekizibu. Konzi yakava ebutabika. N'agamba nfudde n'afuluma ntya. Bantu balwadde. Abantu balwadde. Waliwo mbu olumu taxi yali eva bakawempe ng'ejja mu kibuga. Musajja yali atudde ku mutto gw'emwegani. N'agamba banasibirira obuugi. Olaba? Ng'ebigambo byatabuse. Abantu balina ebizibu mu Uganda. Bantu batambula boogera bokka. Waliwo omuntu bwayinza okuyamba kati n'atuuka kufa ng'eddalu terinaba kuvaayo. Kweyoleka. Naye ng'ababaka abalala baseggona bakonsidinze Basemujunganda Mwami Mpuuga naye yakonsidinze ndabye ne Joyce baagala eyo civility. Togamba nti baakubbye. Lutamaguzi yatugamba nti omuntu yenna aneetaba mu kalulu ka 2026 nga ka supervising babakamu ajja kubeera the celebrated fool of the century. Kati omu ku abo tiyakagenzeemu. Yakagenzeemu. Abaganda bagamba yeeyambudde kyongereyo. Sijja kimalayo. Kasita weeyambula olina okulumba kyolaba. Kiba kiwedde. Tosobola kuga nti baakubbye nga wakkiriza n'okakola ki? Hiruda mwana agenda mu kooti. Atwala maama Amelia kyambadde nalukoola yagutuddemu. Kansol nalukoola mukwano gwange but I see him as a joker. Ate no Hilda bali mukodde wegendereze kubanga nayo bajja kukubirayo. Kati bakubire bakuteekeko costs. Ezo. Tosobola
let me you people, the few Ugandans who have interfaced with Yoweri Museveni, tibamanyi kibalwana nakyo. Yes. Hidaman bamwangulidde kumeka. Saategedde naye agenda mu kooti. Agende. Era Nalukoola mbw ali mu kuteekateeka mpapula. Naye Ludamanize mukwano gwange. Nange namugambye nti bya Nalukoola byesonyiwe. Kye nagamba Walukagga togenda mu kooti. Kati balooya abagezigezi tujja genda grounds tuziina. Nga bakuteekako costs. Walukagga we waffe namugamba Walukagga muganda yange omanyi kiriza ebyavudde mu kulonda tandika kupangira 2031. Anyina grounds. Otegera ndowooza. Era Nalukoola bwe yali amwanukula yamugamba nti omulwadde bw'agenda mu ddwaliro ne bamukuba empiso n'afa tosasula ssente za ddwaliro. Ekyova olaba balooyo balaba ne bupangisa balooya 10 abasinga okuwoza omusango ne gukusinga bakuyingiza bbaasi bo ne bavuga Range Rover zaabwe ne badda waka. Era bagamba nti omuliro ogunayo kyabalooya mu ggulu bakyatema nku. Kiki? Omuliro ogunayo kyabalooya bakyatema nku. Actually bagamba nti mu kkuba erigenda mu ggulu balooya tebajja kuyimirira naffe. Bo bateeka saidi yaabwe. Kola yini yaabwe eri wali. Erigenda mu ggulu. Bo bamanyiddwa we bagenda. Kubanga tewali muntu bulamu. Oya. Technicality. Kyobola President Museveni tababirivingamu. Gwe n'ovaayo n'ogamba omuntu amaze ku kibanja emyaka 10 mutalina right kibeerako. Ate abo baba balimbi. Olw'okuba okulaganya ne looya n'abalamuzi ne baregistrars. So byebyo. NRM ogiraba otya mu myaka 5 ejijja eneeyongera okufutiza opposition as long as President Museveni akyali in charge. You people, Museveni alina ekintu nkyegendereza nnyo tabirivinga nti awangulwa. Kankuwa example, Buganda yavotinga bubi 2021 sibe kiri? Kati yagaininze Teso Museveni amaze emyaka 2 mweki ayagala kuzaawo Teso yagikomezaawo 25 years nga Teso voting NRM kati yavotinze ki. As long as Museveni akyali mulamu ngali in charge ekisooka 2031 agenda kudda nawe okkiriza. Wabaddewo omuntu yabadde akyogera ngati nemuseyana naga nti gwe kweziteeka wanga 30-31 Yoweri ali ku ballot paper. Ne ku interview gye yakoze ne Sky News ngali very clear akomo 31. Yes. So bw'oba Museveni wamunyiigira weesibe 2. Oyinza okufa nga tufunye ku ssanyu. Jafu olwadde bawuyita Museveni yasiisi. Ze Museveni namwesonyiwa. Museveni akusuula eddala. Naye mukulu Gashumba Museveni wamwesonyiwa otya nga gwe omu ku basinze omunoonyeza akalulu mu kisanja kino. Kyentegeeza namwesonyiwa omulwanyisa. N'omuwagira. No. Museveni alina amaanyi amala. Museveni is not alone. Kino kankikugambe. Museveni alina amaanyi amalala. Actually olusikolo omu yava Israel professor yaga nti abantu nga Museveni azaalibwa omu mu myaka 10. Mu myaka 10. Gwomanyi kyekitegeeza okonsivinga idea nti ojjako gavumenti n'ogenda mu nsi. Ate nobeera successful. Nobeerayo n'abantu nga Batinyenfuza, Batumukunde, Bakayihura, Basalimusale, Bakagame, Balwejema, ne balwanira emyaka egi nga tolina gw'osasula. Ne bakuba emmundu paka ne bawamba 86. N'otufuga emyaka 4 n'ogamba nti ali yekka. Nalabye muganda wange Kyagu agamba mbwengoye ziyagenda nazo zakyalimu zokka. Ennaku ezi? Ennaku ezi? Ye ekizibu kyalina engoye ziyakola ki? Ziyagenderamu. Ate nyala mujjukire Besigye yatugamba nti bwe bali bakulosinga abagenda Lwenzoli engoye nga zaayulika ng'alina effulungu naye nga musajja mukulu yeewuuba buki. Kati ono ennaku ezi? Tanaaba mutayambula. Kya complaining ngoye tengoye ziyagenda nazo zaalimu zokka. Ate atugamba muyeekera. Kasita okozesa ekigambo nti oli muyeekera nti oli rebel tewali gavumenti eterority nga muyeekera jimbulire. Teriyo. Kasi agamba nti muyeekera gavumenti neetegeera nti wali abayeekera ne badiginga in. Ate bino byempulira Bobi Wine ani yakomplainize nti Bobi Wine bamubuzizaawo. Tewali. Babi yagenzeko ku police oba Nyanzi oba Oluganda. When someone disappears mulipotinga kuki? Ku police. Kyagu mwali oba ali Kenya oba ali wana I don't know. Naye gundi nawulidde nga Babi yakomplaininga. Mbu General Muhoozi yagambye mbu ayagala kutwala mbu amayinja ga Bobi Wine. Ko Babi nti naye gwe General Muhoozi ayagala okutwala amayinja ga bba wange gwe tolina gago. Kati bawulira emboozi ng'etandise ku mayinja.
Uganda nange tayinza okunyumira ate Babi tayinza kulwanyisa Yoweri. Babi mwana wa mu nyumba tayinza era nkizeeyo ku bannamawulire. Babi yaliko Germany n'akola statement tebwaliwo kaseera kebe yagadde nga kano mu bulamu bwabwe. Bobi Wine is a smart businessman. Akimanyi nti iPod ekuwa ssente okusinziira ku babaka b'okola ki Bolina. Mu kisanja kino ekiggwako mu June Nuupu yakaweebwa 24 billion. 24. You can verify with the Electoral Commission. Mu myaka etaano. Yes. Ezo ze ziri official vaku zine za pembeni. Kakati Kyagulanyi kyafa kiri kimu. Yafunye abakaweka. Like ana munana. Bad droppings by how many? Eh? 48. Ina meka? 57? 55. Wonderful. 57. Yes. Kati bagenda mu asende okusinzira ku 48. Yakola. Abamu business. Kugaga. Kyagulanyi musajja muvundu. Yawo abalira. Ulira. Mugamba abaana bakabanje. Ndagayo muganda wa Kyagulanyi. Oba mutabani we. Eyavudde Nturumbe. Mu abaana abato bano basajja beekoya ssente muddawo wakamwe kuli mmoja. Ebyokubanja akaluba byesonyiire ddala. Ulira. Kanoonyi. Kanoonyi, Kalonde, Kakuume, bebakabba kabanje. Komanda ayina tuyamba okubanja akaluka festu manjali. Yekwese. Era Museveni singa yekweka bwa. Ani kyegere nesikana okusagala ngamba these boys are jokers. Yagambye bamubuuza lwaki toli wakanti we nali badde awaka internet bagisazeeko n'amasimu. Olira toyina satellite phone ku sente z'oyina saaba yeekera wa Nuupu. Yandibadde ayina satellite phone mu buli ngeri yonna. Dedicated numbers. Okiwulira? Saaba yeekera tali ntaki ne ba commanders bonna bali scattered. Ate nga warning eggwanga timujja kabanja kasito ogamba nti mugenda kabanja nga security digging in bagenda kabanja batya awo ate mbasesa mmwe Kalonde Kakuume Kanoonye Kalonde Kakuume kabanje obuyinza bw'okalulu bukoma ng'omaze okukasuula mu bwe pa obuyinza obwone buggwawo. I can assure you, I bet my hand. Ndagayo omuntu alina obuyinza nti ntiikinze we bampemu akalala. Kasita kamala okuyingira mu box bwe pa goba owedde. Nga bakavuga gye baagala gye bakakola ki? Gye bakatwala. Ne kati being a smart businessman yatuga a slogan. Ekyekubiri yali Masaka n'agamba nti ne bwe munannonda era tibajja kunnangirira. Kakati bwe bagenda kulangirira nze nnonayo ki? Nze ayagala bakulangirire. Naye abantu baffe babitegeera ebintu ebyo. Anti buli naku Katonda atondayo abasiru ekyokubiri nga bw'olaba endiga. Waliwo omuntu ali wano nga manyi Yesu adda. Kyogamba tagenda kudda. Talidda nga nonaki. Mwami Gashumba ng'omumazeemu amanyiza omukkiriza. Mbadde muwulira. Katonda wange. Tayinza kudda. Yesu ayinza kudda mu bayaayi wano. Bad. Tayinza kudda. Tayinza kudda. Ye Yesu nga nonaki mu Africa. Mumwinako Luganda ki? Mukimanyi nti Israel Yesu gye yafa. It's only 12% abamu believing him. Bamanyi nti he was an ordinary person. Tebamukkiririza. It's only 12% aba believing him Yesu. The 88%. Ate ffe ng'eno ffe tumwagala nnyo Kamala. Anti abaddugavu you a special breed. Buli kye bagamba. Kasitofa. Ze nakula batugamba. Ate n'abasiraamu ate waliwo akabe kanse sambu. Mbugenda mu jjano ino okutambula mailo emitwalo etaano. Niyo mubaka nabbi yakatambulako 2.5. Kakati emyaka egyo gyonna yakatambulako 2.5. Emitwalo egi ogenda mu jjana. Yakatambulako 2.5. Jjana enetuukika mweyo. So tebiriyo. Kera weekolere. Nze era eddiini gye nsinga okuwagala bagiyita obuntu. Kyesaagala kunkola naawe saagala kyesaagala onkole nange saagala nkikole. Ate n'ekirala nzira eddiini ekigambo Katonda kitandise eddiini zimaze okujja wano. Kyali kyatandika. Erinnya lyo gwani? Nze Kwezi Robinson. Kati Kwezi Robinson oli Kwezi Robinson kubanga abazungu bwe baleeta eddiini wano. Robinson. Ne balyongerako. Naye Kwezi lyeri ewaffe. Olya. Era kinneewuunyisa nnyo. Kati olaba Robinson olina olw'eddiini. Yes. Olw'abazungu abaleeta eddiini mu. Singa Abachina bebasooka mu Africa singa oyitibwa Queen.
kwezi kwinkwi nera kwezi tyali badde nakuluzi lwaki kiri okay ogende namugongo nenfukamira ku malaalo ga Kizito ne bali ku ddembe ne mbasaba n'ekirimu sitaani kufukamira ku malaalo g'abajjajjange gwe nyinako DNA nga yemu nziramu nze ngende waffe Kasanda kati ffe mu bukatoliki ogwo musango ogenda Kasanda ogenda ku malaalo ga jjajjaawo olwo osamidde kiri okay ogenda ku malaalo ga Kizito omuto bali ku ddembe kirimu sitaani kiri okay ogenda Isirayiri nenkwata Yesu we yakola ki we yafiira naye kirimu sitaani okukwata ku ntaana ya jjajjange abazungu abo batuwubizaawo bebasinga bwe wabeerawo the biggest scam or the biggest scam is religion religion okumanya abasajja bano batusobola abazungu osanga we munyonyo ng'asabira nansana olw'esande owe nansana kireka owe kireka bugoloobi owe ntinda najja nankumi tubeera bwe tuti nga tutambula butambuzi buli wamu tunoonyawo katonda waffe kakinga agese tebakulimba nti wali esaala ayinza okukyusa obulamu bwe teriiyo gwe kenyini gwolina okukyusa obulamu bwo egundi ndagayo tawuni emu China nti basuze mu 31st nga basaba katonda munange tebiriiyo eyo China ne Uganda eri esinga okulakulana China waliwo omuchina asobola Uganda era abajja ne basobolawo gold n'emmwanyi bakola ki ne bagenda era chairman Mao Zedong yagamba nti abantu babulijjo tebaagala ddiini tebaagala democracy baagala malwaliro masomero makubo era yagamba democracy ajja kujja China emyaka 3 yenga amaze okufa so there is no life after death teriyo kasitofa ngowedde kino kyolyako era ali obulamu bwo nkamale mu mazzi bw'osanga akanyama kali empuuta njiwuute wuuta akamamba kakusiikire kawaine kanywe bw'oba oli mudigize genda obuuke ng'ennyana kasitofa ng'owedde togenda kudda mu kisanga walla wonna teri jjajjange yali akubidde esimu nange gashuma mukyakola ki ku nsi tieno tuli mu ssanyu jjereere nakubuuza oba mwagala nnyo eggulu mukola ki ku nsi ki kyokola ku nsi twandibadde twetugumbula ne tugenda mangu yes pastor akugamba nti waliyo obulamu after death bwalwala buli mpiso bagimukuba mu covid waliwo pastor gwe nasala ne masiki nga nnya ate atugamba obulamu buli muki mu ggulu lwaki tagenda waliwo gwe mmanyiye buli lwalwala Dubai kati olina bamalina okukuwa sitike mugiteeke ku mmotoka you are protected by the blood of Jesus naye nga alina palatoni y'amagye ye emugobere emukuumi tebiriyo ebyo naawe tebiriyo mubeere bantu balamu mukole ebikolwa by'ekisa muyambe abanaku bannamwandu ebyo bigenda okutwala mu bubaka bwa Katonda bwe bajja ebuli bwe buba bukola ki gyebuli teri kirala bina ebirala nana gwe ne bw'osaala n'okuuta omutwe wansi gwe ne bw'osoba n'osula mu night prayers ng'olina obukyayi ng'olina fitina kyembirivinga Katonda gyali ye gyali ekyo kituufu eyo gyali naye bano abasigadde neva okimanyi nti nze ndi mukatoliki kubanga taata wange jjajja wange yali mukatoliki singa jjajjange yali musiraamu nalibadde musiraamu era wandibadde musiraamu oluusi balibadde bampita Faruku kituufu okimanyi nti aba Seventh Day nabo bali mu group yaabo abangirikani yaabo abaorthodox yaabo lwakuba nti fe abaddugavu bajjajjaffe tebaali so aggressive okweexportinga okusaba kwaffe okwawano okwekinnansi kubanga bo bakuumira wano bakugamba abantu bedda balootanga amazike ago galaba mbwe ezike lisobola okutambula okuva no paka bweyogerera ezike kazi nerijjayo omuddo nerijja nerigugaaya neriwandula mukamwa kakazike akato nga kalwadde lijjanjaba from here nerigenda nga bweyogerere nga wali eddagala yes kati naffe nti mu Africa bajjajjaffe abaafedda baloosanga abantu ti omuzzukulu oyo mugende ku muti bwe guti mutemeko ebikuta mu bifumbe mumwanywe naawe mwana wattu nga baloota loot taata affe nzijukira omu namukwirako essimu zalisanga mwenda nga weekera ne mugamba obadde kinti ndi mu ttale wali ente yazadde yaganya ofulumya ekisawo ate mu ttale okolayo ki nti wali eddagala lyolina ogisiiga olisiiga okuva ku mutwe kuno paka amabega
ekitanyi ne kivaayo kati addamu okunkubira after like 45 minutes an hour nti ekifulumizza okiraba taatyoka okusamira eryo ddagala waliwo omukazi ali mu bende yali she's like 94 years simanyi oba akyaliyo talaba naye talina muntu gwe yali azaalisiza n'afa nenga mulerwa banyumize olaba eno ambuli code esiba ku bulago bw'omwana ng'ali munda tiwaliyo cases n'ogenda mu ddwaliro omukazi ne bati sikaani zona eziraga nti omwana ayine ambuli code yo kuki obulago emwezingiridde oyo omukazi nga bagendayo n'asiga ku mukazi ku lubuto kuno eddagala n'oddayo enkeera mu sikaani nga ambuli code yavuddeko ne science kyoyo akati omukuyita kusamira these are local herbs eziwonya abantu naye kati omuzungu successful ateekawo embira ti ekintu kyonna ekiri african kya stan kati ne sitaani taliyo babalimba buli bisitaani abeerawo stan taliyo gwe wokola ebintu byo nga mu sitaani taliyo kakati Bobi Wine bwaba nga atambuza bwati osuubira nti waliyo ekibiina ky'opposition ekirala kisobola okujja ne kitaking over abantu bano abali aggrieved bo tebaggwawo singa otunuya percentage ya Besigye era yeeyo bo abantu tebaggwawo abo endiga ze ofanga ti muntu akuyisa endiga oba omulonzi ate abasumba nga bakozeseza nnyo ekyendiga nze tosobola kumpita ndiga mu bisolo byonna nompita endiga teriyo kita teriyo mpologoma teriyo leopard kuga mu bisolo byonna gwe nosobola okumpita endiga bo bakkiriza kyababagambye ate kusesa ki jeno Museveni bakontinuinga bwati tewali kintu kyamuleetedde bulunga PDM yeyasinza okujja yakalulu tebakuliima nti wali ekirala mujjukire for the last 2 years 2 years amaze emyaka 2 ng'atambula ggwanga lyonna inspectinga PDM project kati yagenza okugenda mu kalulu nga buli area alina message yayo okusinziira ku PDM okimanyi nti abadde ta campaigning nga badde awuliza birowoozo byano sebo sente ze watuwa bazibba sebo babbangako 20%. So PDM yamuyambye nnyo kyekyasinza omukomyawo mu Buganda ekirala CDF muhoozi okumakinga sure nti violence eri minimo singa wegenza akalulu konna akasinze okubeeramu effujjo opposition candidate asikowalingira waggulu ne balwanye nnyo okulaba nti tiyagasa aba mutono tiyagasa oyo awa sympathy nnyo eri aba opposition leaders banja lujjukire nti mu 20 walk to work 2011 bakubanga tiyagasa ku square n'omubuye najja nankumi ng'akubalagala kali kalulu Besigye oyo yali musajja yali musajja so tebiriyo ekyakati bakuba president atambudde nnyo mu bantu amanye ebizibu ebibakola ki ebibalina era kimanye ajja bikolako yes okay kakati mwe nga abavandimwe nalabye mwatimbye ebipande bya president Museveni badde biyitirivu kiki kye mufunye mu gavumenti ya president Museveni akuwagwowa twali tutambula mu biseera bya General MK ekigambo ekyo nakisanga mu bavubi kyakuwakoowa akugive you give fe abavandimwe for the last 7 years tubadde tusosolebwa ekitenkanika kuba abanyarwanda nga tumibwa national IDs ne passports situina office bwe tutagenda Uganda Human Rights Commission IGG Jacob Olanya the former speaker right honorable Anita Among nga wonna siwaliyo breakthrough paka lwetwanoonya omukulembeze gwange ensonga n'agitegeera I can assure you yali tagimanyi how deep it was yali alowooza buntuntu butonotono n'issuing executive order guidinga ani alina obuyinza okusalawo ani munnayuganda baganda baffe abanene ba immigration n'ennira nga kutunako obutunuzi gwe kayitale kwezi you are not a Ugandan ng'otunuddeko butunuzi just looking at you ne tumwa number of examples actually kyenzijjukira nti meeting yaffe mu State House yaŋŋamba muleetera cases nimugamba muzeeyi abantu balina babi meeting ya Nambole where there are too many naga bring like 100 yakwata ku mutwe nga takikiza nti omuntu azaliddwa mu Uganda nga munnayuganda 100 bamuma passport and national ID kiwulira nayogera nabo n'ayisa executive order n'agaidinga nti obuyinza okusala wani munnayuganda si bwa banene banne oba immigration obuyinza obwo bwa bataka kwezi bakuzaala mubende Kasanda gende Kasanda ku kyalo kye bakuzaala chairman wero si wano akakase ti kwezi Robinson
mutabani w'omugenzi gundi Professor Byantiza. Wonderful. Twale ebbaluwa eyo ku LC3 bakubeko stamp. Giso na RDC kasita ba confirming nga wakwa passport. And I'm happy to confirm nti okuva olwo okusosolebwa okusinziira ku mannyago n'endabika yo kyaggwa. Owulira? Kati naffe ne tulangira, I think it was in August. Yes. The official candidate waffe Yoweri Museveni. Ne tulonkinga ekigambo tuzamutoola Yoweri. Tujja kumulonda. Tuzamutoora. Era twamulonze n'amaanyi. Traversing regions, Teso region, Busoga region, Buganda region, ne some parts of Bunyoro. Nga tugamba abantu nti omusajja oli mwamunyiga mutambo w'akalulu lwakusosolebwa. Kati ensonga yagijjeewo. Ekyo okubajjamu fear. Abantu baffe baali babatiisa ebirumbu y'ebyo nga bitiisa abantu ogenda okulonda. Nnyo. Abantu bangi abafa batalonda mu kalulu akawedde 2021. Naye ku luno twamulonze era tugenda kuddamu as long as akyagala akalulu kaffe tujja kamuwa. 230 Yes. Ne 36 wanabakaaga. Sajja temumitire miggo bannange. Ate ye yakasabi. Yakasabi. Ontegere? Kyekyo twamulonze. Era mu bitundu byonna mwe tuli namba zaffe za shootings. Waliwo omukwano gwange yampereza ne voters card. Ng'agenda kulonda. Nali sironda mu 7 ngenda kulonda ndi Gashumbo kukakasa ngani kwata video nga nkatikinga obusungu bwe bwali kusosolebwa kyekyo kati opposition biki byeyina okukola okudda engulu kiriwo tewali opposition bano banonyi ba sente kati oba waliwo opposition lwaki walitadde omubaka ku Ssenyu Muju lwaki oteko ani ono ku Luhwago n'omuteekako bali mwezo bwe tubanga the fact is tunoonya ku dislodginga mu 7 twali badde tugamba kwezi situmusimbako ku muntu matovu situmusimbako muntu gundi situmusimbako muntu nga Besigye bwe yakolanga yes Besigye yateekawo candidate ku Mwanga Kivumbi yagenda na campaigning ya Mwanga Kivumbi wa FDC namujjamu kati ye Kyagulanyi the businessman yatunulira numbers z'ababaka baateeka mu parliament the more the numbers nenamunayi n'akasente kakati kitegeeza opposition infu teriiwo bano banonyi basi kankubuuzemu ekibuuzo njagala omubaka omu eyawangulidde ku tiketi ya NUP agambe designing obubaka bwange singa Kyagulanyi tadikiraringibwa hataliyo era nalabye ku nswengere ng'agamba banange mukuuma emirembe banange temubaako kye mutaataagana mukolaki mukuuma emirembe akaka akayina yamaze dokawangula certificate agikolaki agifunye mukuuma emirembe yagambye nti bagambe tetwagala bantu bataataaganya ggwanga mukuuma emirembe nagambye enswengere musajja koza ataka president bakabanje tejja mu certificate 31 ejo yakoze ne tiketi ekyatunda waliwo ebifo nakuga wali wakyali endiga n'abalonzi kati endiga ogibuuze byogero bijewa nti verse mu Bible ye kyasoma ate Bible gyegendeze verse neyogera kino yagala kino so ababaka bo bamaze kati oyinza okugamba Yoweri Ssennyonyi look ekisooka Ssennyonyi nze mukwano gwange era mukoddomi wange ekisooka yamaze Kirubongo yabeera kujja kyanseze Rubongo yomufuula leader of opposition zibadde waggulu nnyo era yabadde mission bannakampala bamukubye era message yange yasinkize mu bantu temulonda bantu abatali ba mu bitundu byammwe era Yoweri Ssennyonyi bw'omutuukirira empolampola akugamba nti omusajja twamuwonye era musanyufu okimanyi nti Rubongo yalina sister we muyambi mu State House ne mukyala we secretary mu State House okimanyi nti mukwano gwange ani ono aliweno yajjeyo ani Ssemuju mukyala we registrar mu lands mukyala we mirundi yakolanga bati kakati oyo ayinza okwagala wabeerewo enkyukakyuka sajja yakutta akalulu Ssennyonyi alina convoy ng'eya prime minister alinawo eggula ekkubo neggalawo yali mu yamakati bajeti ya bumbi bubiri mu obukadde mulabanga nga akyalidde opposition alahula yavanga muluka nagira bwati negira fuga yanyumiranga office eyo natuna bwati ne bwati natunule bali ne bali alabo baba 10 we bali bulungi ebyo nabikoma John kati akyali commissioner senta akyazifuna esimu eyabadde ki ntuga yanyumirwanga mpuga yanyumirwa ekintu anti alina bakagula ndi emmengo
yaliko minisita wa kabaka bitegera ndo ekintu yakirimu naye Mpuuga okuyita banne bamuwanga Kivumbi naga nti bino ebyobululu biwedde mujje tukwataganire wamu tukole message ye eri kojja wange Sseggona sigumu 2 nga mugamba tusobola obutakkiriziganya mu byabufuzi naye tulina nnyaffe Buganda etuzaala twanoonya Mpuuga oyo paka lwe yava mu ofiisi ya lopa nga temufuna yes kubanga ebyobufuzi tusobola obutakkiriziganya kyaba Luganda you may have disagreements you get it ngatalabikako Mpuuga statements yakoze ennungi nnyo kaakati ulira Kivumbi agenda e Masaka n'adeclaringa constituency ya Mpuuga eri vacant the same thing eya Ssemuju kakati bonna bali outside parliament eyalangirira ne gwe baalangirira ate omulago endaba gwe kaakubye bambi ne Kivumbi obwedda ndaba dimina body language Kivumbi ye yalwadde nnyo Kivumbi ne Geoffrey Lutaaya ne Lutamaguzi kale yabasinzeeku Lutamaguzi champion ne Kivumbi ne Lutaaya bayisiddwa bubi ne Chairman Nyanzi bagambe Chairman Nyanzi obwedda akankana bukankanyi bwati naye omuntu yalaze obugunjufu baagala Ssemuju n'Empuuga ne Sseggona ate Sseggona namugamba muganda ke bakumye egundi ya Nuupu tojjaayo ki kapula kakkana n'alema ane bano Sseggona enkyayinza okufuuka judge of high court Sseggona ebitabo byonna abiyina bwabanga yateekayo okusaba kwe Sseggona kubanga judge bafuna $2 mwezi mu 2 alina all the qualifications Sseggona ali ku PhD ate ekirala Sseggona n'ekimukubye ekirala Sseggona musajja si kwepanka nze nseba mpita Mutabani amanyi n'okumpita Mutabani nambuuza bino bigenda bitya kati zokuba namumanyiira kati baabalonzi bwakibayitanga ekyo omusajja tukoze eki ekyali kyabakubiza kino ekigambo omuteeketeeke tebakyagalira ddala kiwulira tosobola kugaa nti oli muteeketeeke mu bantu abatali bateeketeeke ate bweyagalamu akalulu banoonya atali muteeketeeke munnaabwe walukaga gwe baleeta gwate omuteeketeeke genda mu bateeketeeke banno fo twagaza ate be batono kiringanga tobanga togulanga emmotoka n'okola pate okwebaza Katonda n'oyita abavuga amagaali kiba kyabulabe alla oze kubeeragirako kyana okulaba ennyumba yo nga matiri bona n'oyita abali mu mizigo abali mu busiisira oli mu kweraga tebajja kuva newakubadde emmere bagiridde ne bagenda bubi emmere yo bagirya bwenjala ebaluma kiringanga omwana bw'anaasomera mu Amerika n'akomayo yenna nga yakabwate n'oyita baganda bo abaana babwe envunza z'abaluma bagamba alina lubaale waffe yamutwala abaana baffe lubaale bafaana kati ekigambo muteeketeeke nakyo kyabadde kyabulabe ennyo gye bali nnyo bagamba owaki tozibizaawo ngalo owaki awali omugenge tofunyizaawo ngalo ekyo kyokka bannayuganda tebaagala bantu bali bulungi era tobulyanga bannayuganda ekintu ekirungi standiyo sirika Katonda bakuyamba n'ogula apartment blocks ngezo sirika bannayuganda tebaagala kukimanya bannayuganda tebaagala muntu ali bulungi ng'ate omuntu ali obulungi ebiseera ebiseera yagenda okukyusa obulamu bwammwe katusobola genda mu kyalo ng'oyambadde esaati enjeru zino ze baalagira atweragirako kati we munnaffe kukywa naye embizi saati zaffe zaguba lwekubeka perfume ko yoli bwakuyitako ogamba bayodde kasasiro yenna amuliko tosobola akuyitako newebuza kyekiyiseewo afudde nti gwe ne bwogenda e Kalungu n'oteekayo factory egenda okuwa abantu 5,000 emirimu nze nenga bawalagi Tonto n'enzika n'abafu balonda nze owa Tonto n'abafu nebeerabirwa naleese emirimu so it's a dead society nekulaba ofaafaganamu ne Mukulu Ssewungu Mukulu Ssewungu kiki abantu tabakoledde nga bwalina bakolera ekyo bakola ekyo tikinkwatako kuba buli omu alina olubimbi yes disagreement yange ne Ssewungu yava ku district ye Kalungu ne Masaka City ekitundu kyenzaalibwamu Vera Maria baali bakitadde mu Masaka City ekitundu nga bakiteeka mu Masaka bakiteeka mu City government budget zazo za njawulo nnyo ne municipalities n'emisolo n'alwana n'atujja mu Masaka City lwaki yatujjamu
before 2021 ng'akimanyi Villa Maria bagitwala Masaka City tasobola kuwangula Mpuuga okitegedde Villa Maria bagijja Kalungu ne batwala Masaka City aba losing the constituency ey'abakatoliki kuba banye Villa Maria n'atukotogera enkulaakulana yandibadde eriyo ekintu kyonna siri musonyi wa kintu ekyo tukotogera n'alimba abantu mu kasita babateeka mu city bone bo bozimba katandolo kawa kawetaga permission okuva mu meya w'ekitundu n'abalimba mu kasobeera mu city tokkizibwa kuziikawo omuntu wo ng'afudde basse bagala sibaziika wano Kisaasi butereevu Professor Kanyima sibamuziise wano otegeera sekyekyo ulira ekitundu kyammwe kasaba kiteeka mu city ekibanja ekibadde kigula miliyoni 5 kigenda ku miliyoni 2 kirinnya niwe batawuni council olaba shootinga kati ekyokubiri taata waffe yafa cancer 2019 mu kwabya olumbe lwe ne tuleta prime minister Nabbanja kati muganda wange Jimmy Semanda nga tulina Kezia yatuzimba ku kyalo nga tufuukidde Kezia n'agamba nti Nabbanja agabanga ejjenje tukuba omulanga nti Kezia tulemye okusereka Jimmy n'abyogera ku microphone prime minister Nabbanja n'atuwa amawati 300 ne miliyoni 2 ngayabawa within 2 months ne bituuka kati bwe bituuka waliwo akavuyo k'amabaati g'Ekalamojja baseyunga wano batandika okugambagana amabaati gatuwadde g'Ekalamojja which was false team nejja to verify ne bakizuula nti amabaati gatuwadde it's purely donation si g'Ekalamojja prime minister's office erina votes nga 3 waliwo obuyambi bwawo amasomero amalwaliro amakanisa n'emizikiti n'ebigwa bitalaze akubiri kati waliwo endala a special project ng'eya Kalamojja amabaati gaffe gali mu project ya Kalamojja kakati ne bagawa erinnya amabaati ga kibi galiko omusaayi nensirika nengamba abijja kuggwa kati mba mpite waffe batugamba waliwo faather yatuwadde miliyoni 3 zituyamba okuggala Kezia jjukira tulina amabaati already kati Sewungu muganda we yakulira akakiiko akazimbi ne badivertinga ssente z'okuggala Kezia ne bazigulamu amabaati amamyufu aganuupu kati kyetuzuula later yali alwanyisa famire yaffe how ti Kezia eno bweserekebwa amabaati Nabbanja ge yatuwa famire y'Abagashumba ejja kushayininga ku kitundu forever lwaki Nabbanja yagabawa nga z'okwabya olube lwa kitaabwe yagawa ekitundu kati ekyokubiri nga Kezia eno bweseresebwa amabaati ga Nabbanja ge yatuwa ebeera eplus kwenaale mu kitundu nga kyebalwanyisa era kyeyalwana kati amabaati bagateekawo simanyi gye gali so nenda kyagala nti Katonda yajjayo omutima gwe towards me ekyo nakyagala kwama mumanya nze era ekintu bwe kigwawo ngamba Mukama ng'oli w'amaanyi noono mukoze eki mutegedde awo obutakkanya bwe bwava woka temulinawo chance yonna ezza Villa Maria mu Masaka City abantu bali too selfish omanyi mwawule a leader like Gashumba alwana kukyusa bulamu bw'abantu a leader like Sewungu alwana mpangudde ntya akalulu akakola ki akaddako yenjawulo eriwo a politician atunulira akalulu kaddako nkawangudde ntya Gashumba talina political ambitions atunulira nkyusizza ntya obulamu bw'abaki bw'abantu baffe okitegeera kubanze waffe amakubo ge nakakola simanyi nga nze ngakola ku ssente zange gabeere passable kati awo disagreement ina yaiweva 2011 he was nobody nemuwagira nafuuka omubaka nenjijukira mu 1996 naye nga tuwagira President Museveni 2011 nagira ku tiketi ya DP 2016 DP 2021 wevu bwe yajja yalaba nti bwesigenda mu NUP sinza kuwangalwako najoyininga ki awo wonna saamunyegako nenze point of disagreement neva ku ebyo ebintu ebyo okukuta ne batujja Masaka City ne politics omuyingiza mu Kezia kyekyo awo kawali muganda waffe Yusufu Nsibambi yavudde n'agamba nti Kezia yamulwanyisizza nnyo okulaba nti ava mu bukulembeze Kezia abadde ku opposition kubanga father bw'avaayo mu Kezia n'awa position ye mu Kezia that's dangerous oba dividing mu baki mubakkiriza era ne bwana mukulu we waffe Villa Maria yakirimu ekyamabaati yakirimu a palace priest alina kubeera ng'omuzadde awaka buli wamu obeera owumbawumbawo ekyuli andowooza
ate babeerawo abantu n'abalala abakoledde constituency zaabwe neyo Nsibambi nene bamugyeyo Nsibambi oyina ssente zowekolera ebibyo va ku baturage faaza yakutte akapapula bwati ka ballot paper n'atiikinga n'alaga abantu mu layini byamaze president byabadde atiikinga omubaka wa parliament era n'atiikinga n'alaga abantu ebyo bina evidence ku layini nga abantu batunula kyovola tuzzeeko ebyo nkugambye eddiini si bigambo bikolwa bantu bangi bagamba nti mukama naye ng'ebikolwa byabwe afuna omukisa ogw'obutwa bukulu ng'omutima gwe gwajjula enge actually olwo father mukwano gwa yaŋŋamba nti ye bw'agenda ku kigo nga bamaze okulya talya mmere atya okumutta naye nga father atya ogenda ku dining ya table y'abafather banne bano bafather they like ngaffe n'ebikolwa byo Mother Teresa oyo omulaba abo balina ebikolwa bya Katonda okuyamba abanaku okulikonsayiringa abantu okitegeera ate abafather baba naddiini bwe bavaayo ne bakola ebikolwa ebyo kitegeeza church mugidividinzemu ekirala abamu abatakkiriziganya na political thinking yo ne church bajja kwati bagenda zijjamu nga bajja ziva yes kubanga boba otiitibya balala fati tunulawo kyewuwo father alina kubeera nga wumba ne bwaba munda yalina kyawagira tolina kikola kikiraga nga tuzeeko mu byobufuzi katono atera okumaliriza President Museveni yagambye nti nno bamubye akaluluke mbwera bano abaleeta obuuma buno ne butakola bayagadde kubuzaabuza kaluluke era mbw ateekateeka negenda mu kkooti esooka president bamulimba nti NRM erina abalonzi miliyoni 18 ekyo tekiriyo mu yero buuku tekiriyo I have a feeling NRM erina abantu nga miliyoni nga 13 mu Uganda yonna bamulimba kati yebuuza obululu bwe buli luddawa kyemmanyi kyokka kye babiddemu NRM intimidation kutiisatiisa yes ne waffe kalungu kyabaddeyo akapapula kaliyo kala kutwadde tutiiking yes nga kalimu bulayinzi bwe buti square nga bw'otiikinga akalu ne kagenda waggulu kabeera kafudde kagenda mu kabokisi k'omuntu that's the law naye bw'okatiikinga ne kayitamu sayidi eno kaba si kafu intention yabadde ki what was the intention balawyer kibatunuulira kakati badde bakola polling stations ezisinga zabaddeko abawagizi ba NUP abaasiibyewo ne POs obamanyi polling assistants aba electoral commission nga ba NUP kati akalu ka President Museveni bwe bakatiikinga ne kayitamu ne katagera mu bokisi ya muntu nti kafu awanika nti kano kalamu oba kafu wa NUP n'abajjuddewo baki ba NUP abasakanya awabiddewo bungi nekino ky'omugambi miliyoni 18 Mr President I beg to differ abo balimba bali abagezigezi bamuwa namba ezo ne bamukuba akasente nteekateeka li akasente kyemanyi ab'enale mu bangi obululu bwabwe bwattiddwa oba abamu baatidde ogenda okulonda mwakola ekivulwana ekyabavandimwe nga bayitirivu obungi watwala obuvunaanyizibwa okubawandiika okumanya buli muntu yenna waali no tulina database yaabwe awo wewalabako micro kuba kyekyasooka mu Uganda ate twakirangira mu wiiki emu na kitundu abantu ne bajjula erugogo ne babooga kubanga ate ekira twatandika okiranga around the 20th of December jjukira waliwo the Christmas holiday abantu abasinga batambula mayagana mu byalo ne New Year holiday kubanga carnival yaliwo on the 3rd abantu baali bangi nnyo tukyebaliza Mukama ne tulina database yaabwe okumanya we bali kubanga mu Uganda ffe tusinga obungi we are the biggest number in Uganda mu Uganda mwe musinga obungi kati kankwe statistics let me tell you zituwe census yasooka 1911 abanyanda baali bakutaano mu bungi mu Uganda 1911 abantu abasinga tebakimanyi nti Banyarwanda have existed in Uganda before the creation of a country called Uganda 1949 59 census in the entire country era twali bakutaano mu Buganda nga tuli bakubiri mu Buganda wano abasooka nga Baganda Joaquim Buwembo a renowned scholar and researcher yakonfirming nti ffe tusinga obungi bwa njagala omuliyo family emu mu Buganda omutali Munyarwanda either nga owasizzaayo oba nga batuwasizzaamu ffe tusinga obungi bwa ekyo tusirika busirisi wano noleeta no coming up ne app ngekuba stamp ku mitwe gy'abantu oyinza okutya mu parliament ene wedde tubaddemu n'abantu 10 abaka 12 Abanyarwanda kati waliwo bano Abanyarwanda beeyita Kiwanuka Matovu
tobamalayo nga batya kati Carnival intention yaffe ya Carnival kwebaza Katonda olw'emirembe egiri mu ggwanga kwebaza Katonda olw'ekirabo kya President Museveni okutegeera okubonaabona kwaffe ekyokubiri kumanyagana kubanga we are scattered from across all parts of Uganda ekifembayo kulwanyisa stigma yes uveyo ndi munyalwana nga Kayibanda byabona ndi murundi kubanga abalundi constitution ya Uganda bali recognize yes kakati tugenda Carnival zigenda kubeera buli mwaka kati omwaka guno jja kwewonya kuguno omwaka kigenda kubeera kiyitirivu twana gikola mu November awo ng'abaana bakyali mu masomero lwaki omunyarwanda ali mu universities mukambala muno manyi obungi era nze bwe ndaba abantu abatiisatiisa abanyarwanda tujja batuusaako obulabe I laugh first of all tulina bakatonda baffe abatulwanira kati katonda waffe yaggyeeyo Lutaaya yaggyeeyo Hildaman naye Lutaaya ye mulungi ye Lutaaya ali mutali mukantu abantu abakyasinze butatwagala yere erinnya lyoyogedde sala nnyo ndikozesa ate abo abantu abasinga kigambo kino nga kiyinza okundeetera obuzibu kankireke kokyesigalize abo boyogedde be basinga teri Muganda alina buzibu ku munyarwanda abo kayoke kankikugireyo olutalo lw'abatuusi abatuusi abasinga abanyarwanda abahutu abasinga abalundi abasinga abahutu akitegedde akubire mu kamengalo ez'amaanyi beba Bobi Wine naye mulundi naye muhutu bitegedde nkitegedde saagala kusitula mayinja gamu gajjayo biri wansi nekyekyo ate waliwo omukulu yakitugamba obukulu ennyo tomutawanaago mutimanyi okuva guno teri Muganda akyaba bunyarwanda taliyo abo benkugambye be balina obuzibu olwa hisole yaffe nabo ey'abajjajjaffe bakyawoolera eggwanga nibe twalibadde twabivaako dda nga twatambula dda mulova mulina mu Uganda yes kubani abeere Burundi taliyo kubani abeere Rwanda mwena muli wano yes nze obunyarwanda bwakoma ku jjajjange kuba bajjajjange be baava e Rwanda ne bajja kuno yes kitaawo si munyarwanda nzalibwa nti evira Maria n'opita omunyarwanda ndi munnauganda abanyarwanda bannansi ya Rwanda babeera eri Rwanda yes ze siri okimanyi olwengende Rwanda bwe ntuuka ku kisaawe Kanombe bambuuza kiki kyononye Rwanda why are you here ogenda kusulawa ogenda kumalawo bbanga kinembi babulya ne bagamba welcome to Rwanda bwe mbeera kusitira Rwanda bampita omuganda munnauganda omugande oli bwe nninnya ennyonyi n'enkomawo Entebbe aba migration kyebambuuza gwani oyagala ki bamanyi kubanga ndi munnansi ate bwe mbeera e Uganda Kyagulanyi ndi group nga baga abanyanda muti twali tufuuse stateless nga temulina we Kyagulanyi aveeyo olunaku lumu nti yali yepronouncinze ku hate speech eyo ku assistant we Lumbuye gy'abeera peddling everyday ye Lumbuye ye waffe naye ndaba nga naye atankanibwa ne bateekawo n'akayimba ssebo nti oba baali Masaka tugenda kubazaayo e Rwanda mukigezeeko neŋŋamba akakati ate omukulu ng'asula na muntu waffe mukitandikeko tujja kimaliriza start it we shall end it ekisooka tuli maka gonna ne bwe mulituuza meeting mu sealing tujja kubeerayo n'omuntu muba mwe muli Babi waffe oba baagala oba tebaagala mbakumenyere Babi waffe mukyala wa Nubiyaniri waffe mukyala wa Joel Ssenyonyi waffe Edi Mutwe bonna akuuma Edi Mutwe niwe wammwe anti abanyanda balinganga munnyo tewali nva ziriibwa nga teziriimu munnyo bali abafandi be bennyini balagira wabalabe Lugogo bayitirivu abalina zino ensingo nga flamingo nkugambye abaana b'abantu omanyi Katonda babatonda omuvaddi mwennyini yebeera era nagambye abaana bange bwe munadda mu Carnival eyo nja kubasindika beetabe eyo osanga banajjayo ebijuju eby'amaanyi bali abaana b'abantu mukulu Gashumba guno omwaka simanyi tugenda giteeka we either need Kolono oba Nambole Lugogo wafunda Lugogo wafunda nate nkusesaaki olw'okuba patriotism ye driving twalinawo abayimbi b'ebusoga bazina amazina amasoga abaganda nabo twabayinawo we are Ugandans
no matter which ethnic background you hail from, yes fenna tuli bannayuganda. ekyo kyekisinga obukulu. Fenna tukalinga passport eriko the Republic of Uganda. Oba oli Muganda, oba oli Muteso, oba oli Munyankole, oba oli Mubandi, oba oli Munyarwanda, fenna tuli bannayuganda abawedde emirimu. abawedde emirimu. Nze ate sikolagana nkona muntu lwa ggwanga lye. Oli competent. That's it. Kyekyoka. Sifaayo nze nali nkyuzinzeko okubeera okuva mu lineage eyo no. Kyekyo. Bubaka ki bw'osembyayo eri bannayuganda? Okulonda kwawedde. Buli omu addeyo ku mulimu. Teweetaba mu ffujjo lyonna abasajja bakambwe. Teweetaba mu ffujjo lyonna. Oli bwakugamba nti lyetabeemu asooka aleete famire ebeere ku forefront. That's it. Mutunge. Ne neebaza Katonda nti abantu abadde atusinga otusikako obukyayi omulanga gwakuba gwoguli gwawalika. Actually oluyimba olwo sound eyo agicopywriting. Ebenga ye yekka ajja kufunamu ssente mpitirivu. Ajja kufunamu ssente mpitirivu. Kubanga etambula okufa obufi. Abalala sibalinaako nnyo kiri awo. Naye oyo Mukama yamukubye ebbalaayi. Mukama weebale obutatuweerabira. Lutamaguzi. Nakunga abantu batusobola bese abantu baffe. Ffe tulina Katonda gwe tusaba atuwulira. Owa President Museveni? No, ate Museveni yamugyeyo. Ffe tulina ensozi zetugendako. Ne tuwaaba. Kyonna atulemeredde. Ffe luusi tugenda mu kooti, tulina kooti zaffe. Gye mutuula? Ne tutuula. Ompulira ndowooza. Ne tuwaabira. Lutamaguzi mwalimu amuwaabira dda? Abali fayiro 7. Twali twamuwaabira dda. Era Lutamaguzi weeyala emirembe. Fukamira wansi otwenenyeze. Ne bw'asigaza abaire nabwo. Ne bw'atagira ne bw'alina bujja kgenda. Omanyi babeera mubaka oba ne impunity. Yes, ey'amaanyi. Omanyi Lutamaguzi asinga pick up esinga obunene mu Uganda. Nagiraba eringa loole ennamba. Eyo enywa lita 7. Anaagisobola. 7,000 cc yagijjawa. Abantu nga ba Lutamaguzi, Muwanga Kivumbi, Nambooze, Sewungu, ani omulala abali mu liigi eyo baali badde bakeera buli nnaku ne basinza musajja ayitibwa Yoweri Museveni. Bo bakitaabwe baalina ki? Tewali. Lutamaguzi tulage ebyapa bya kitaawo nange nkulage. Nambooze bitulage, Sewungu bitulage. Baali badde bakeera musinza. Lutamaguzi, Nambooze, Sewungu, ani omulala Kivumbi. Baali badde mu ekifaananyi kya Yoweri Museveni gye mukeera ne musinza bwe muti. Sajja abajje wala. Ng'abasiraamu bwe basinza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabo bali badde basinza Yoweri Museveni every day yabajja wala. Nene mumuddako Mukama oli w'amaanyi. Mukama agulumizibwe. Kale bwe tutambudde ne mukulu Gashumba mbagaliza ekiseera ekirungi mweraba.